Ssangalyambogo kati Ssangalyambuzi n'olaba omenya byebakoze omumejja we Uganda Ssangalyambogo Katarina Sala si birungi mbikuletedde mu maaso awo naye tatudde avuddeyo n'abaddamu birina mu maaso awo nga bweri nkola yafaano kwanda boy UG ka video mbadde nsabo kampeleka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information most especially abawagizi ba NUP nange nga ndi omukubo abawagizi ba NUP kale hajimiti walinyo okujogeza gowe nayi n'ebizibu janga kulombera edduwa enamba eri awo esembe 15 mwin box ye akukola ko boli munsi ki oli Dubai oli wa yetayina kyakola ki kyatakolako kale katuyongeleyo n'amawulire gaffe aga leero olunaku olw'ejjo waliyo video eyaze esaturatinga era nga kiraga ntino Ssangalyambogo oba mumbejja we Buganda Katarina Sala nga ya saidinze eri saidi ya Museveni nga gamba ntino okuvuma nga kyategeeza ntino kale abantu bebategeeza ntino nga gamba abana ba NUP ntino okuvuma si option era tesobola kujjako omuntu ku buyinza naye nga oba wetegereze account abana ba Museveni koza account zenagenzeyo nenjikebera bulungi nnyo eyavuddeyo ne postinga eyo video nga Katarina lumba omukulu Bobi Wine naye nga mazima gali nti antino oyo mukazi oba Katarina yali yakola challenge mumanyi ntino ku TikTok kubeerako challenges zino osobola okutula mu ddoboozi ly'omuntu kale mukimanyi bulungi ntino ono muwala ayagala nnyo Manchester United era nganze banange simanyi na kumanya era onaku lwendi mugwako simanyi na ndi ola kabaka bwe bamwebakira nange luno mwana nja kikola jakuba zipusha apa mu maaso ge nange mbanda binga kabaka mulala mu bulamu bwange kozo no mwala supporting Manchester United ate nange supporting Manchester United nenga ebyo byonna nga tubitadde mabali just yali challenge abana banopute mu bikwata bubi abasajja bazanyo kubadde kinyini ngenda bamba player video nga akole challenge soko birabe basose ne balaba ne bakisisinkana Museveni yasose kusisinkana mama nabagereka oyamaze musisinkana sound eyo ne bagijjayo eyo sound omumbejja yagikola dda Manchester United yakuba Arsenal ne boogera nnyo n'atuula mu sound eyo wadde nnyini sound Bad Black ye yali political na ye yatuula mu sound yali alina meaning ndala nti aba Arsenal bayogera nnyo ko yo kwogera nnyo sikwe kutwala entebe naye nga sound wadde yali etegeeza ntebe naye yali ategeeza kikopo ukategedde ye yali ategeeza kikopo awagira nnyo Manchester United era buli kaseera yabeera ku United ye ate nga nange ndi wa United sagala ayogera ku mumbejja temusula mu mumbejja trap temumusula mu katego era mwenna ababuukidde bannaye musoke mukole ku research nga tonnabuukira kintu kibuukira kikuvaayo kuba mujja kuswala Museveni ayagala tweyawule tayagala twegatte naddala Buganda ayagala twetemetememu ayagala abantu fenga abantu tuluzinge trust ku Buganda tubeere nga tetujesiga alioka tukala katenga tetutayina kyatya akomo kategeere segede omumbejja wange mumuveeko mumwesonyiwe saagala ayogera ku mumbejja tamale mirundi oyo yavuma omumbejja era nakati akantu kakyandi wano eyo sound yadda nagiwulira dda yali ku mupiira nze mfollowing omumbejja kuva mufollowingidde ebbanga mbeera yeeyo buli video bwateekayo ne mutunuulira ate na kirungi nno mwana tu mukiraba nammwe kinyirira bitya kati bagenda kunyiiga muve ku mumbejja. Manchester United versus Burnley. With it being the last game of 2021, we went in expecting a lot, and we got what we needed. The game started off quite quickly, with Burnley getting every chance that they had. They grabbed the ball and went in for a full fast attack. And I'm sure that's something that they picked up on in our last game against Newcastle because they did the exact same thing. However, the difference between this game and the Newcastle game is that United came in with a score early mentality because we were able to get Ronaldo's first attempted shot at the 5th minute and our first goal at the 7th minute by McTominay. And this is the earliest we've scored a goal the whole season. As I had mentioned in the last video, we need to start scoring sooner because you could see after that goal in the 7th minute,
the whole tempo of the game changed. We started getting more attempted shots on target, we started driving, playing more in the box, and figuring out how to get the ball at the back of the net. The tempo of the game remained the same for the first half, and we're able to get another goal from Sancho at the 26th minute and our third goal from Ronaldo at the 35th minute. I would like to take some time to appreciate that beautiful, beautiful shot by McTominay that hit the crossbar and was rebounded by Ronaldo. Going into the second half, we had the same energy and the same tempo, however, it was goalless and the game remained at a 3-1 win. Even if we didn't score any goals in the second half, we are able to do what we need to do in the first half, whereby we were scoring early, getting in more shots and goal, playing more in the box and just having fun, really. It looked like it was fun. Two players that played a very big role in the way that the game ended, however, did not get any shots in, were Greenwood and Shaw. Were actively involved in bringing the ball up, playing within that box, getting free, passing, and that's something that we would like to see within the middlemen. As a whole, the game was great. We are playing Burnley that is a bottom 3 team, however, we played in a manner that was quite impressive, and we could easily replicate this against a bigger team. Going into the new year, I pray for games just like this one, and I hope we perform well in our game against Wolverhampton Wanderers on the 3rd. Banange baswiri my babies banange mwasuze mutya kasubire mwasuze bulungi banange muli bulungi kakati nzizo okwogera ku nsonga ya Ssangalyambogo munnange omumbejja wa Buganda Princess Katrina ono yagudde mu ambush n'agwa mu gaapu z'abantu munnange omwana ono saundi eno yagikola edda bwe bakuba Arsenal jukira kaagala nnyo Manchester kati bwe yagikola n'atuula mu saundi ya Bad Black ng'agamba okuvuma ennyonsi kutwala entebe biki something close to that kati abaana ne babukwata munnange ne babugattagatta because right now tumanyi abantu baagala enkyukakyuka abantu bakambwe abantu banyiivu kati buli ekibajja mu maaso basabula busabuzi naye bannange I want to clarify this munnange omumbejja oyo talina na political party mubadde mukimanyi talina na political party kyewuunyisa kaana katumunanga akambejja katuula mu saundi edda kati abaana engeri gye bali mu kugenda maaso n'ebintu baagala nkyukakyuka baagalawo byonna bye baagala bakola ki kati ne bagwa ku kavidiyo kano ne bakagatta ba akagatto ne katuuka omumbejja baana mmwe temutya bwakabaka baana mmwe temutya bwakabaka baana mmwe lwaki temutya bwakabaka lwaki temulina mpisa omumbejja wange bamuyisizaamu eggaali ne bamuvuma mbubi baana mwe mumanyi muno muli ku mumbejja maswalira hawula kakati munnange baana mwe fellow trees gather omwana rape mwamulengedde n'omwami we vacation ero oli awo ne vacation tebakutwalanga sekyovu olaba munnange omwami bw'aba alemye okutwala ku vacation maswalira hawula sikwatamu black mani ne tuwetwala obwonsonga nnafu mbugonzanga banaye mwasuze mutya muli eyo mubikka basajja bagenda obbendako enkya temunka